nze sinanyabba nammere nammere mumanyi ebyafaayo bye nammere gwe bagamba nze lumu namukolako interview ne wabaawo abantu basatu ne bampeereza gundi ne banammere okumanya nammere muzibu ab'ebidongo babanja abammere babanja ab'ebidongo batya n'ab'emmere batya mu campaign kubukedde bamala mugoba obadde okimanyi kubukedde yeye bamugoba bugobi tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba palamenti wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Adono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Geoffrey Mayanja yenze ndi wano nenyo Isima Lubega ekibibi gwendi naye olunaku lwaleero wiiki empya iriza Monday aliwo na simu de kisati ekimyufu abantu baterezezaawo tolina mukyala tolina mukyala ssebo akeera nnyo andeka mu buliri ssebo omukazi yakuleka mu buliri lwaki ekyo mulimu gwe gwakeera nnyo lwaki tosooka nokeera gwadde ogosigwa kukeera nnyo n'omusooka okufuluma ate lwaki mba musooka okufuluma nze wange akeera nnyo aleka akugabudde kacyayi ak'okumakya ate fulasika yeeno kati wamungabudde gwe wamungabudde olwakufumbirako kimagi akera ku kyakya kammonde tooke minwe emisuulemu oba mugaati amagi gamala ne begaba abiri nyongera ku ddoboozi bukuwulire bulungi amagi gamala ne begaba abiri anti n'amagi amangi galeeta obuzibu butya otandika okuba empiiyi okuba ejju okugiraagira amagi tegaagala kusukka abiri tegalina kusukka abiri amagi gwe bw'ogaleetako omululu nti wagawooma nnyo ozi nga ku mulimu n'obeerawo bw'omu mu ofiisi otulamu bw'omu ne weekola ekigenyi kati amagi tegenda kusukka abiri baba Isima ogamba otya tubadde tuludde n'okulabagana nga mwendi mpola mpola kati obadde tewatyamu kulowooza nti nakugoba ku puroguramu obadde tewatyamu okulaba nga tukyalabagana ate naalitidde ki era naga bw'aba yangoba kikoledde ate naakola ki bitambula bitya bwe bityo pozi mwe tuli nalaba awo nasemba okuva wano ngamba nti nno omukulu yafa Honorable Mwanga Kivumbi nisibu tuwamulaba yavuddeyo yavuddeyo naye ati kati gwe nzonenezaaki kuninya kuba nti akyali mulamu nga tewagamba yazuukidde yazuukidde
waliwo gwe nali naye awo naŋŋamba nti kati ntegedde jajja Isima y'omu kubateeka pressure ku gavumenti neetereeza ensonga nti pressure gye mwateeka ku Muwanga Kivumbi mwamuta yafudde byonna yatuusa gavumenti oba n'abali bamulina okumuggyayo mu kamooli. Bwekiri ekyo kituufu nnyo, ekyo kituufu era nze olwo abankangakanga Isima akuma mu bantu omuliro. Wafuna abakukubira amasimu nti okuma omuliro mu bantu. Olabisa ne gavumenti ekifaananyi ekibi. Leka nembuuza bano abasajja basiru bagwagwa, mbalabisa gavumenti ekifaananyi ekibi, mwemukola byaki? Mwemukole ebirungi ffe twogereko birungi. Oba mu bulwe kye mwogera. Olidde era bankangakanga, olidde ogenda kufuna obuzibu, obika Muwanga nti Muwanga mufu, kati ovumaganya gavumenti ogiraga ng'entemu, ogiraga nga etwalira amateeka mu ngalo, ovumaganya gavumenti, kati banaleeta Muwanga nga mulamu. Nembaga banaleeta Muwanga nga mulamu nga munsiba. Kati bwe bakunona baba Isima nga bansiba, nze tageti yange yali yakundaga Muwanga. Ate era Muwanga nze, Muwanga yazuukidde nga bwe yagamba. Gwomanyi nti Muwanga y'omu ku bakkiriza eyazuukidde, Yesu teyazuukira. Baba Isima nze kye neralikire kutwala mu kkomera zenne nti okwewubeeruzira oba wantu yonna gye baba kututte. Nze sina kyentya. Kati ekkomera ly'e Kasenyi lye liriko bayinza okutwala e Kasenyi ne bakuza nga tokyalina ntumbwe. Nabo gye bujja myaka nga 10 bajja batwalayo. Abo batwalayo abantu kati mu myaka nga 10 egijja mu maaso bajja batwalayo. Bajja batwalayo myaka 10-15 egijja mu maaso be bajja okuba nga ate be batwalayo e Kasenyi. Owaaye nalaba basajja bo twabeeranga wano n'oŋŋamba nti Geoffrey njagala kubira musajja wange kikopo, basajja baffe bayitemu. Nasooka nendaba omwami Honorable Magoola bwe yayitamu nga yakayitamu bw'ati nga tanaba oba yalina okulayira tanaba kulayira, nayita abantu bonna byakola nabo campaign, abamukolako campaign n'abamuyambako wonna wali, n'abasiima n'abawa baasa nga nzito. Era kyamanyi okukubuuza nti omukulu Magoola Honorable yakuyitako kuba gwe omu ku abali bamukubira ekikopo wano ku mukutu? Teyampa. N'essimu ze tazikwata. Olwawangula akalulu takwata kyakwata simu zo. Oba abantu bandowooleza okuba nga ndi bulungi nnyo. Ng'ate nze nsembayo kuba obubi. Kuba Magoola oyo gw'olaba nze nasooka omulanga nga n'ennupu tekimanyi. Era walukagga tuli ba mukwano n'annyigira nako. Nanga Isima ng'ate onzita. Ate ng'olanga Magoola ng'ate nze nzija. Awo nno walukagga yansirisa. Wabombi mikwano gyange ndudde nabo. Naye ate walukagga mwagala nnyo okukira ku Magoola. Naye wasooka n'osalawo n'ogamba kansuke mpike Magoola ono. Nze napika Magoola walukagga amala kumpita. Nanga Isima tonsobedde, njija kubaka bwa Paalamenti ate ng'okipikanye eri Magoola. Nemu ne Magoola atampitangako n'essimu tazikwata. Oba abantu bandowooleza okuba nga ndi bulungi. Zambali bwe yajja n'otandika ku Zambali nansana paka lwe yawangula. Naye nalabye yayise era abamuyambako mu kalulu abakuba campaign abakuuma akalulu abamuyambangako abamuli ku lusegere yabayise nabeera nabo basanga nzito omusala gwo gwasoose saakulengeddeyo. Era naye teyampise. Ate no Zambali yankola ekigambo. Lyoba mulangirira bakinkola babiri ne bali mwezo. Bwe yabali mwezo ye teyannuma kuba saatekamu maanyi gange. Nali siwagira bali mwezo. Oli wagira looyawo ali mu kkomera kati Erias Lukwago. Era nze bali mwezo tannuma muno omulungi n'ogumu kuba saamuwagira. Era bali mwezo buli kyakola mu Kampala tekinkwatako.
Kuba tewamulonda saamulonda tewamukoonu binonyeza kalulu. Era bali mwezi namukubira essimu ng'awangudde n'azira essimu yange ne guno gutyo tannuma. Anzi namunonyako interview nambula ng'akusuubiza leero jjo juzi nkubiraako enkya kubiraako luli. Bali mwezi mulimba muzibu tabeera ku kigambo kye. Bali mwezi mulimba muzibu naye abantu bajja mulaba bajja mukkuta ate yabatandikiddewo. Yatandikira ku bafuutu soja. Fe tugenda tugamba yabatandikiddewo yabakedde yatandikira ku bafuutu soja. Bafuutu soja abo bali mwezi boyisaamu amaaso obululu emitwalo nga 10 bwa bafuutu soja. Bafuutu soja bw'oba oyagala obbabuulirira lwaki tobalumba mu kitebe ng'olukiiko lwabo bwokka n'obayita n'obagamba ne bafuutu soja nti nawangudde ne mujje ewange nga mwambadde bulungi naye obazza mu lujjudde. Ffe ebimu bye bitugaana okuwagira abasajja abo tuba tubamanyi. Nze bali mwezi ne bwakola ekibi tekinkakatako. Bali mwezi ne bwakola ekirungi tekinkakatako oba saamuwagira. Naye yakedde banne. Naye ate yabadde mutuufu ku ebyo byayogedde gwe abantu babeere nga tebalabika bulungi abantu balina okulabika obulungi. Yabadde mutuufu naye n'awaka waliwo kye bayita home affairs. N'ekibiina ndowooza kirina we kiyita headquarter affairs. Kati bafuutu soja wali badde obayita bonna ku kitebe n'obaga kati ekibuga kyaffe ffe twakutta ekibuga naye njagala mwambale decent kyeki mwambale bulungi decent kyekintu ekiteesitaza mwambale bulungi naye sikudda kutuuza lukiiko lw'amawulire. Olidde ekibi ky'abali mu ezo ayagala nnyo kamera oba yali ayaga kubeera kamera maani. Olidde ayagala nnyo kamera waliwo n'ebiteetaagisa kubeera mu mawulire naye bali mu ezo ayagala kamera. Ndowooza oba yazanyisanga nnyo kamera mu buto. Olidde sikulimba ayagala nnyo kamera. Bali mwezi ayagala kamera era kyekijja okwonoona emirimu gy'ekibuga. Kamera ayagala nnyo kamera. Bali mwezi omumma emmere n'omutunuzaamu kamera. Bali mwezi omumma kyayagala n'omutunuzaamu kamera. Kyova olaba nti yatuuse n'okuwaba amangu ago n'alumba abaana. Abo abaana kyewabagambye kituufu naye ng'okibagambiddewa. Yes, woofiisi gy'olimu ya buvunaanyizibwa, woofiisi ya kitiibwa naye ng'abaana okibagambiddewa. Namulaba ne mu kereziya Lubaga yakiddamu yali mu kereziya eyo waaliyo emmisa era n'akiddamu. Tokiraba kati mu kereziya tuba tugenze kusaba Katonda ebyafuutu soja bijjirawa okwambala obubi. Ebyafuutu soja birina kujja ku kitebe. Nkiwa baba n'olukiiko baba ne police conference oba buli lwa Mande ate nkiwa baba ne gundi babayo n'enkiiko ezogenda mu kibiina ekibiina muteese biki bituyiseemu. Nkiwa n'okweteeka okuba ng'endamu ennaku ezo. Naye kati bali mu ezo ye muntu ayagala kamera obulamu bwe. Era ekijja omugaana okukola kamera. Zambaali teyakuyise naye. Ogenda nti yakola ekintu kyali kiki? Kuba ogamba nti ye ne bali mwezi baakukola ekintu. Zambaali bwe bamulangirira namukubira essimu nasanga eri bize emirundi nga 10 paka nagiswama yagaana okunkwata. Naye nga wali mu kampeyini abadde akukwata. Zambaali mbadde naye ndudde naye akaseeraseera. Era nze Zambaali yampaako ndowooza emitwalo gyali gimu olunaku lwasooka okulangira ng'avudde ku NBS. Namusanga na ku Lubaga Road. Waliwo woofiisi awo nga ku Shell ku Lubaga Road ng'ogenda okutuuka ku nkulungo ya Kabaka. Waliwo woofiisi awo baza ttaka yazibeerangamu nnyo. Nampa emitwalo 5.
nali nongenda naziganya nga ne mu Zambali mwavu muno kuba sitosobola ku era wangamba nzukira wampita n'okumpita nongamba nti Geoffrey jangu Zambali mukoliko interview musajja waffe tumubeereko ja tumuwe interview naye nesobola kwasiganya budde obwo wangamba okuba nti nali nina obuvunaanyizibwa obulala nga Zambali omufaako namufaako nnyo nze tosobola kumpita nompa mitwalo 5 sisituka lwa mitwalo 5 naye nagikwata olwa Zambali nemanya musajja wattu anyonya kyakulya anyonya kyakubaawo olidde naye Zambali yamazeeko ekyewungula ne be bantu baffe bwe batyo teyakuyise teyampise Zambali nno yannuma kuba nateekamu amaanyi gange mangi nze omuntu atannuma bali mu ezo saateekamu maanyi era saamuwagira naye Zambali yannuma nateekamu amaanyi gange mangi ne magoola olidde ate zaala luyirika naye wali wano zaala luyirika ye tuwuliziganya tuwuliziganya mune bannabyabufuzi ba wano naddala mu Buganda si bantu bazibu nnyo kati ne gundi tanyonyangako mulya nnyama neyaŋŋamba nga ayisimu olumala okuwangula bakapo bange bakapo baani tusooka ne tulyako ku kimere ne baasa nakati ekimere ne baasa tebituukanga naye be bannabyabufuzi ba wano bwe batyo nze waliwo omulala twabeeranga naye ku Uganda nnyaffe nga tumuleeta ne tumutunda naye nga naffe tumala gatunda tetumanyiitawo bamuyita ono ow'enjeru yabeeranga ku Uganda nnyaffe kyeyamaani ani suno mukyazanga kuwono by the way namukubirako nange emekoko kaawo ng'avudde mu kalulu ne mugamba tukole ka interview nangamba ali busy naye luwe namukubiranga yajjanga mangu ne kasamala okuwangula akalulu ne mukubirako kaawo nga wesewo kaseera nangamba ndi busy mu koma ikati ate mani ne bismate Lukanga kyamani Lukanga wenjeru ekizibu omwana wange bamugobye ne mukubira ne mugala Lukanga bontaasayo kyonna kyolina omwana wange alemedde ewaka n'addamu naŋŋamba nti oba nja kukubira ne guno gujwa tankubiranga ate nsimanyi byakulemera ku muntu oba bakuba nnyo oluseke simanyi kuba luseke era ndowooza kyekinsibye mu ddaala lye nnina simanyi kuba luseke lwakulema kyova ne bwe mba kusabula nga tonawoneekwasa nti oyo musajja yansaba ssente oba yankola kutya ne Lukanga nakola nsobi banaye fiizi zintuddemu ne mugamba muno omwana lugamba kankubire ku musajja waffe kubanga ndyomu kubamuleeta twamuleetanga ku mukutu nga naffe tetumanyi nti anaawangula ne wano wamukubiranga ekikopo nga tuli wano muwe omusajja waffe Lukanga ow'enjeru musajja waffe ne kati be bannabyabufuzi baffe be bannabyabufuzi baffe gugamba bwe batyo bwe beeyisa batyo era towagira nga munnabyabufuzi wa wano n'olowooza nti anaakuyamba oba anaakujjukira nti anaakuyamba oba anaakujjukira tasobola tekiriiyo ate bo baagala kukunamya kusigala mwafu peti kati Lukanga namukubirako wayisewo emyezi ndowooza 2 yali aga buli kaddakiika mbeere ku oyo Lukanga ate nze kyesisobola owaaye nga tuvuddeyo eyo ebyanamere wabiwulidde kubanga namere yasooka najja mu nsonga z'omukyalo oliwe muwanyi bamita Sise ne bagugula naawo byonna byonna nga bwe byatambula wabiraba ekyazzeeko yabadde ensonga ya taata we mwami bamulanga Kisempijja ku by'ettaka era mu nsonga eno namere teyalabiseeko wabaddewo Balamu yekka n'abakuumi be n'abantu abadde balina ensonga zaabwe bangambye nti bwino gw'omulina era kera ode nti baba Isima yalina bwino yenna
nenzije tumanye buzibu ki kubanga Nammere sikyamulaba na Balamu kati mulundi kati giringa ebiri Balamu ng'atambula yekka olwo namulabye nga alya chapati nga ali yekka kiki yene Nammere yamugobye kiki Balamu oyo nze mbadde ne Balamu ebbanga lyonna Balamu talina mbuli yake Balamu era taligambako nti ne bwoba oyagala byaddirudiru nga bikola Balamu aba akugobye Balamu akoze sente ze nga ziri haramu nga ziri halali nga tezirimu biki Balamu munenya Balamu ng'omuntu akoze sente zo nga ziri ki Balamu talina biziro talina biki wali badde tokola na mukyala ng'oyo kwa Nammere wali omumanyi anti bamumulondera akole naye mu myuka we nedda omugira ki omugabo president kusaanyi buli omu akole yekka nze sinanya Nammere Nammere mumanyi ebyafaayo bye Nammere gwe bagamba nze lumu namukolako interview ne wabaawo abantu basatu ne bampereza gundi ne Nammere okumanya Nammere muzibu 15,000 azeewola n'emitwalo 5 agyewola n'emitwalo 5 ageewola ne miliyoni 5 azeewola nanga Nammere okumanya muzibu ab'ebidongo babanja abammere babanja ab'ebidongo batya n'ab'emmere batya mu campaign abafumbanga emmere mu campaign be yakozesanga n'ab'ebidongo ndowooza n'abapagisi babanja kikibi ate kibi kitya Nammere ye muntu ayeewola 10,000 neyeewola 1,000 neyeewola miliyoni 10 neyeewola n'emmeka ate ekibi ekiri mu ekyo Nammere ebiseera ebisinga akozesa linnya lya Mwami Museveni era Nammere tasobola kuwangalira ku bwa minisita tasobola gwe Nammere nejyabeera ku Bukedde bamala mugoba obadde okimanyi Bukedde yeye bamugoba bugobi ne bamuteekako n'ekiwandiiko nkyamulaba ku bakwata mukwate ku New Vision yitukola mawulire Nammere ku New Vision bagoba mugobe ne bamugamba amulabako mu lujja lwa wano mukwata mukwate hulidde eyo New Vision lwakubeeswaza ne emala kugoba abanoludiini Ntege bamala bagoba basoda w'abakyala bamala bagoba ate Bukedde ebira byonna ebigumiikiriza ne kasoozanyira ku linnya lyayo entabo bweva Nammere ng'atandise okuula abantu mu linnya lya New Vision era wano teri basenga kukuuma linnya lyabwe nga New Vision New Vision ne bwoba ogyewoledde musingi 5 ye kugoberawo era senga ebitongole ebirala byalinga nga New Vision sali n'enguzi yakendeera New Vision tozanyisa linnya lyayo ku linnya lyayo etabuka ate wakolayo bimanyi ku linnya lyayo etabuka wa New Vision esasula bulungi omusaala naye wangamba tuwolye ku musaala gwa New Vision mu mwezi mwe bali bakusasulira we bakugobera gwali mulundi gwakubiri nga nzizeyo okukola ne full figure ogutali guli lwe nakolayo nga Kabushenga tannajja wakoleku Kabushenga nga tannajja Kabushenga yagoba embwa tomanyi Kabushenga olwajja n'agamba basirina diguli mu mawulire basirina certificate mu mawulire basirina diploma mu mawulire oluggi luggule gwe ne full figure ne mugobwa olwa full figure lwajjo juzi olwa full figure lwajjo juzi lwali lwakulwana ne Pastor Sempalo bali baagala okulwana olwo lwajjo juzi kati Nammere New Vision yamala mugoba nemuteekako n'ekiwandiiko era Nammere ne kaakati takkirizibwa kulinnya ku New Vision kyogamba bukyanga agira awangula kalulu takolangako interview ku Bukedde nga ninga yamulabako ku Bukedde nga genza okukola interview balabika nabo bamukyazizza balabika nabo bakola double standard
omanyi ne gundi oba bwavu bwe bumutta ani yamukyaza wesimandeka ani yamukyaza omusajja wono yali yesimbyewo emitiyana omanyi oyina obwavu ayaka sente alinamu Sseruga oli mukwano gwange neoyaka Sseruga alinamu ku sente yomukuba namawulire abalinamu Sseruga ye muntu akyaza omwana kyoba nava ku kabbinkana ke akabbinkana kayinza okukyaza abantu okumala emyezi 3 nga tebakyukangamu Sseruga banegumikiriza obwavu yinkola nedda ssebo Sseruga esokuba nga yinkola bo nga bagamba nti efano tujja okukyazanga bagesti baffe nga balitamu bulesi nga bwolaba bugundi bwekola balometa NBS balometa nti ku pano kwalinga kubeerako Nambooze kwalinga kubeerako ono Lwomishana kwalinga kubeerako minisita Kasolo bane yabeerangako minisita Kasolo kwali kubeerako ono yali Ofono Opondo kwali kubeerako Ofono Opondo bana kati awo nga ninga bamenyo gattamuko abagenya amawulire kati ne Sseruga akabbinga no kati ne ubikola amawulire gagala nnyo ekipya yego mutu go bagattamu omupya ekipya negwe nokola akabbinkano okumala emyezi 3 nga the same story the same face the same whatever bagattamuko abagenya benjawulo era nze gundi yenyi akabbinkano Fred Sseruga Matovu akunyi akabbika oba abasolooza busolooza oba bwavu muli obubi Sseruga akunyi ne baba yisi masokole kubudde sinalaba ni magola nga wamwagala nnyo nayagala magola abantu baffe butasiima ndakato kyali nakapande omusajja gutuvu enizo budda nkulaba nakapande nze nga simanyi tolina magola obuno nina box number tebugwanga yewaka wabugaba n'okoowa n'enkoowa netankubirangako ku ssimu bane buno magola gutuvu okwogerako wali mabigako wali obwedda bwe buntu bwakutte wano bubuno bubu olaba kyenkugamba nayagala magola nesikwagala yonna ne magola muzibu magola talimba wewe tampisi kundi magola tasubiza wewe tampisi kundi magola alimba wano luzumbaka parliament yasinga okulimba bamuyita magola ye president Mbalimbi kati mbadde nkyakubuulya gundi Sseruga oba bwavu bambi oba alina bizibu oba alina abaana bangi nnyo Sseruga akola akabbinkano ne kamala emyezi 6 nga takyusanga muntu fesi yemu story yemu egundi yemu oba bambi bano be bamuwa ssente amawulire gwe tulaba ne ku zirediyo kankugereze ku Medi wano yalina eddoboozi eddungi ng'asobola okukola puroguramu zonna paka obudde okuziba naye mateeka ga rediyo tekikola wummula n'omulala ajje wummula ajje gwadde olina eddoboozi erisinga okuba eddungi mu nsi yonna naye waliwo abatalyagala ng'oli bwaliwuliraga kati Sseruga kafulu mu mawulire n'okola ebyo n'okola akabbinkano from Monday to Monday olidde story togikyusizza abantu n'obaleeta ayinza okuleeta oyo gundi Robert Sebunya ayinza okuleeta Kabanda David yoba yenteekateeka ya station ayinza okuleeta ono ayabba abasista MP ayabba abasista ayabagamba nti mulinawo mmeka tulina $5,000,000 nti muzimpe olidde ne baziweereza ne guno gujwa sebalamu teyababba ate yabakola ki yali aluddewo buli kuba gitutereeza kati yazisasula waliyo nga asasula faaza wona agamba nti yabasasula waliyo nga asasula kasooli mu katuliki babaisi bava mu bintu ebyo nedde tirwaki waliyo sebe wamala nga asasula bafaaza bakulaba nedda njagala yogere faaza bane ow'emasaka owegundi eno sewamala bamuzaalawa kyamuliibwa faatha we kyamuliibwa wuno munamawulire abawaako obukakafu wulidde mumutunuulire
Yebo bayisimo mberedde. Ulidde ate ne bw'abanga afudde mutunuulire. Mbaako. Naawe obatya. Awulaze mbaako. Nate naawe obatya bafaatha. Mbanyonjega. Gwe weetodde mutoli wa bafaatha. Lwana nabo. Faatha wuno mukatuliki munnammwe. Akolera ne ku leediyo ya bukatuliki. Ulidde. Abawakanya. Ulidde. Ye Geoffrey Mayanja mumwetegerezanga nnyo ne bw'abanga avuddeko ekizibu ne bw'abanga afiiriddwa afumbiza abatiza baana mumutunuuliranga liiso ku Joji sebo yabasasula kidde mu bafaaza bakulaba Ezo kuba yasasula nedda yabasasula bafaaza bakulaba yabasasula awula baba isimaze ndeka anti faaza yabasasula gwe kidde mu bafaaza bakulaba ayinza okuba tomanya va ku ayinza bya adai va ku ayinza yabasasula tomanya gwe yabasasula kiddemu ng'ensi ekulaba faaza mulabye bamuyita Geoffrey Mayanja akola ku Sapienza yakulira tomanya olidde kati oyo gundi Sserugga n'akyaza Ssewamala n'akyaza Ssewamala emyezi 3 n'akyaza Robert Ssebunye emyezi 3 wali Kabanda Sserugga ayagala Kabanda oba Kabanda ajja n'ankota z'amatooke oba amusasulira fees Sserugga ayagala ku bantu Sserugga akunya amawulire Sserugga ayagala Kabanda oba amusasulira fees ebigambo by'owulidde si bya nannyini mukutu guno yadde omukwezi wa puroguramu eno wabula byamutuse kinnoomu ebyange nze Isima Lubega goga nze sikyabiduduma kinanjo kyankimize sikyabiduduma simira kyokya nedda ssebo kinanjo kyankimize ne Sserugga akabbinkano okakwata bubi oba bakukyuse Sserugga akunyiya akabbinkano ayagala David Kabanda oba asasula fees ayagala Ssebunye Robert oba amugulira kyamisana ayagala James Kakooza ayagala Ssewamala akabbinkano buli lwokamanya nti kazi n'omanya nti abo bagenda okujja munnamawulire si bwakyo bwabeera munnamawulire aleeta ekintu ekiri special ekyenjawulo special kitegeeza ekintu ekyenjawulo oba ekiri unique abamawulire baga agenda kyoba nti Museveni olama Museveni olumu mwagalamu Museveni muyinza okujja nemuga agenda kwogera ku kino n'ababuuka natakinyegako nayogera ku kino nemuga kyagenda okukola ono natakimukola nakola kino munnamawulire obanga mwami Museveni oleeteyo ku bipya oba ekiri unique oba ekiri separatire olwokuba nga totegerekeka leeta special ndoza mu lulimi Oluganda kitegeeza ekintu ekyenjawulo special ekintu ekyenjawulo ekyakabi oba unique kyeki mu Luganda unique kyekyenjawulo unique nakyo ekitafaanagana na kirala nze manyi special olidde special amanyi oluzungu nalwo special kyekyenjawulo unique wekanga ate mu Luganda era kiba kyekimu ekiyinza okuba nga kyekimu batubulye mu comment abaasoma ennyo omanyi avuganga special saazivugira bwereere nenkibuuza ogenda ne mu dictionary nali muvuzi wa special special kitegeeza ekyenjawulo ekisukkulumye olidde gundi Sserugga unique nga kyawukana ku kirala nga kyawukana ku kirala programu eno emikubaga yawukana newedde bizibe nga zaawukana bwe kiri
kati owaye twavudde eri ku Nameere Eh. wabirabye baba kati bali Masaka essaawa zino naye Masaka ayawudde Balamu ne Nameere naddala ku nsonga ziri ze yayiseemu n'ensonga za taata we ez'abantu bagoba ku ttaka. ne mwami Sempijja atuswazizza. Tubadde tukwegomba obulungi bwo, tubadde tukwegomba obuyivu bwo, tubadde tukwegomba obukatoliki bwo, tubadde tukwegomba obukakkamu bwo. Ne mwami Sempijja nammwe mukole. Ensi tegenda kuggwawo bw'oba omanyi nti ogoba abantu ku ttaka ebyo walibadde wabita. Kuba kati gwe Sempijja oli mugagga, enkya bajja kugoba bazzukulu bo. Bayinza obutagoba baana, oyinza okuba nga abaana obategekedde nnyo ne bajja kugoba omuzzukulu. Sempijja anyiizizza nnyo. Sempijja gwe mbadde neegomba wano mu Uganda nga modo yange, modololo yange. Naye kati bw'otuuka bw'otyo Sempijja onswazizza nnyo. Ba Sempijja oli musajja mulungi, oli musajja muyivu, oli musajja mwetoowaze, oli musajja mukakkamu, oli musajja muyivu, oli musajja mukatoliki. Nga bayisa abakatoliki Sempijja yasooka. Ne Sempijja okwenyigira mu kugoba abantu ku ttaka kibi nnyo kiwakoze. Nze Nammere simunenya. Nammere byateekwa okukola. Nammere omutuufu ateekwa kulyazaamaanya bantu. Nammere omutuufu ateekwa kuwemula bantu. Nammere omutuufu ateekwa kuvuma bantu. Nammere omutuufu ateekwa kuleekaana. Kanammere tomunenye ebyo alina okukola. Naye nze mu ddiiru eno nenya Sempijja ne Balamu. Balamu okuggyako Balamu obukodo n'okuba nti tayagaliza, ne Balamu abadde atambudde bulungi. Balamu alina emize ebiri nti mukodo na butaagaliza. Ne Balamu ayagaliza. Yayagaliza ani? Yayagaliza mukyalawo oba yayagaliza nnyoko? Yayagaliza ani Balamu? Yakwagaliza Seba ni gwe atayagaliza. Bangi nnyo, bangi nnyo. Nange kenyi Kiki atakwagaliza Balamu? Balamu twasooka omanyi nategekako ebivulu ne Balamu. Nze nategekako ekivulu ne Balamu. Okakasa? Mwakitegeka wa? Twasooka Nakivubo nga Besigye agabudde. Kati Besigye bwagabula ensi n'ensi nejja ne tuyoola ssente. Betty Kamyano yali ataddemu ssente. Olive Betty Kamyana misango nga yatutaddemu ssente. Abantu ne bajja kati tukiddamu tukitwala e Masaka. We nakoma kyasala ffe oba abantu be Masaka Besigye yali abakoza ki? Twategeka ekivulu Besigye agabudde kyasala ffe. Baali batusibidde ne Masaka. Kyabasala nekidde ne mukati ne kyewogoma. Ne ngamba Balamu ebivulu mbivuddemu. Yina abisigalamu. Ge maanyi gati. Kati Balamu omuntu akoze ssente ez'omuntu oyozo. Balamu omuntu akoze ssente ze zitalimu bulyake. Hulide Balamu aguzeeguze masindi naye nga taguza kifuba. Agula oli ng'asiimye. Balamu okoze ebyobugagga bw'omuntu oyozo. Tosobola kukola na muntu mukyamu bw'otyo. Nze Nammere obumumpeerako ssente sikola naye. Ne bw'oŋŋamba tambula ne Nammere tugenda kuwa miliyoni 2 sikola naye. Miliyoni 2 buli lunaku kati mukole mwenna. Sikola naye. Nammere akutoolako butoozi ne taggattako. Nammere akutoolako kati omuntu gwe babanja ne babanja ne switi oyo aba takyali munsi. Ate Nammere jjukira wajja mu Busiraamu yafuuka musiraamu. Wangambako amabega nti omuwagira lwokuba yasiramuka oba yali nsonga ki oba kyali kyabwa minisita n'ogamba nti Mwami Museveni balimuwa bwa minisita kubanga musiraamu. Mu Busiraamu gye waze tetuziika muntu gwe babanja. Mu Busiraamu waze tetuziika muntu gwe babanja. Obeera ku nsi paka nga bakusonyiye oba nga bazisonze.
mu busiraamu gye wazze tetuzika muntu gwe babanja naye nammere weewe ku kitiibwa kola ow'olukumi abanja ow'omutwalo n'abanja ow'akakadde n'abanja waliwo be yajjako emmotoka waliwo omusajja owa special gwe yapangisa okuva e Masaka omusajja ojjamula waliwo omusajja w'e Masaka yamupangisa waliwo ab'ebipande waliwo gye yajjanga amazzi ag'okunywa aga kampeyini kwe ganoobanga ggwe obutagaba namabanja obuba na bubbi era nze wano we mbadde nsabira mwami Museveni ku lw'obulungi lw'aba bannamasaka ku lw'obulungi bwa Buganda nammere waali badde omuggyako obwa minisita nedda sikulimba nammere aswaza bannamasaka oba bintu ebimu babikola kumusuula kubanga nammere essaawa zino nti ashayininze agenze waggulu olaba nti n'abantu abamu waliwo abakyala badde bagamba nti nammere yawaffe kati atukiikirira n'abantu nti oba abawejjere n'ensonga gyabadde akutteko ey'enguzi kati enguzi tugikutteko kati ne kannabwala kati nga bagezaako kumukuba kumukakkanya kumussa wansi buli byonna ebyogerwa byonna yabikola kati tulaba omukyala w'emmwanyi abadde abanja $2.5 ate bamaze ozimwa omuntu ategeera nammere oba aliko ne katawo twetekola bulungi nedda ssebo kuba omuntu ategeera walibadde weebaza mwami Museveni n'ebbalamu nabagaba ne mu nsonyiwe mbadde mwavu tebigenda kuddamu naye gwe omukazi nkusaavinze n'okusaavinga ebyekisiru ng'omulalu bwakola omusaavinze nga byabadde abanja bituukiridde omuntu nakusaavinga nga byakwogerako tisi bituufu nga yabadde tabanja kwe gatamanyi nagundi yakusaavinga namme tebakusaba obuyigirize tomanyi nagundi yakusaavinga ate looya mulamba si looya naawe nammere looya teri naawe muleke namwe kono yasoma obwalooya looya asobola kukola ekyo bwekityo gwe looya oli mumusasudde ssente $2.5 nti ate nkusaavinze obadde yonyona erinnya lyange ng'ate mumusasudde owulidde ng'ate mumusasudde ng'ate mumusasudde kati oyo abalooya bane mwonoonye ekitiibwa ky'abalooya oyo abalooya oba n'emisango emirala gyamuvunaana ng'oggyeko bino ebyemmwanyi by'okubanja kyamwanyi oli abadde ababanja $2.5 mumaze zimusasula nti ate nze nkusaavinze n'okusaavinga amanyi amakulu ga okusaavinga ate osaavinga ku muntu gwe musasudde mwabeewaddeko n'obukakafu ntusasudde eyo evidence tukusasudde tokyabanja nti ate nkusaavinga kati nammere nze bakuga nti aliko katawo twetekola abamugundi kati nammere aswaza bannamasaka aswaza famire ye aswaza famire ya Papito aswaza obusiraamu aswaza Obuganda aswaza gavumenti kati nammere bamutuume n'abaswaza oswaza famire yo oswaza bannamasaka oswaza Obukatoliki oswaza Obuganda oswaza famire ya Papito hulide kati nammere bamuyite n'abaswaza hulide nammere mubi nnyo Museveni amugobe ate bisinga abikolera mannya ga mwami Museveni mwami Museveni nze nja kulwana ku linnya lyo wadde sikwagala mwami Museveni ombonyabonyezza mwami Museveni onjigganyiza naye I protect your name ku lwaki omuntu akubonyabonyezza anti saagala linnya liriffe mu bintu bya kisirusiru nze mwami Museveni ambonyabonyezza mwami Museveni anjigganyiza naye nja kukuuma erinnya lye saagala muntu alinoona linnya lya pulezidenti oba munampayo ssente ntaasa erinnya lyammwe wagamba tojja kulya sente za kibi kati kaliwana abantu bakalaba wazita za kibi nga tojja zirya olaba ne junior banye bujje tubagamba nti Kyagulanyi
bamutuma vumosasulwe ne Junior kimanyi kakyabanja yakoze audio nti yavuma nnyo Kyagulanyi bamusasule Tamale Junior naye ali mu kubanja nti yavuma nnyo Kyagulanyi neyafune kasente kati ebintu bwe bityo bibinyu ebambi nalabye ne Majembere mulwadde Majembere wadde obadde toyagala Nuupu naye nkusaasira obulwadde oba ekigere kyabaaki oba ddogo oba accident oba ntunuka oba kikyamaanyi wa movement mu Lubaga Majembere nkusaasira obulwadde njagala owone tuddemu tubbisane ne mulaba Kagaali oba Ttalo oyagala wone muddemu mubbisanye mubeefuke Majembere nkusabira owone Katonda akusunse bulungi njaga tubbisane ng'oli mulamu saaga tubbisane ng'oli mufu oba ng'oli mulwadde bambi namulabi agonze oba Ttalo oba Jjute oba Ntunuka naye nga bambi kimuluma nnyo bane nsaba ne gavumenti bane mutuyambe ethics kyeki ethics and integrity bannange obutambi busuuse kati leero ndabye obutambi 35 tutunda emma tukola delivery emma tuloza ku emma yange ewooma nnyo emme yange enkambwe nnyo emme yange balina ne gonji gye balanze gonji yeggalwe eri Namasuba bagita executive mutusange mu executive e Namasuba tutunda emma tukola delivery emma abaana ab'obuwala ku TikTok ate abaana abaganda ani yabaga nti emma bagitunda ani yabaga nti emma bagikola delivery ani yabaga nti emma ewooma nnyo mwe abatagiryangako ebawoomera etya kati nze omukazi okuŋŋa nti emma ewooma nnyo omusajja yaliga nti emma ewooma nnyo ne bwe kiri ku TikTok kisusse tutunda emma tukola delivery emma tusange mu executive Namasuba ebbaala emma tulina emma eza buli kika tulina emma ensongovu tulina emma eyagejja neewola tulina emma ennene obulungi tulina emma enfunda tulina emma kawoomera gwe omukazi ani yaga nti emma ewooma nnyo gyotolyangako oba bamugamba abagiryako nedda byakisiru nga bamugamba nti nsufu nfufu yawa byakisirusiru gavumenti ewera abantu abo leero kubadde abawala ate mune baganda ate boogera Luganda nemmengo gavumenti eveeyo ate bazi kuba boogera Luganda naye nga si baganda emma bagitundire mu nnimi endala mu nnimi zaabwe ne tutunda emma tugaba jalibu emma ne jalibu abaamu tukola delivery emma jalibu aba waddakiika butikitiki simanyi wali obaguzeeko naye mbuuza ate nze nali mbaguzeeko obaagala nkwe namba zaabwe mbuuza bubuuza anti obaagala nkwe namba zaabwe nedda ssebo tobaagala bane tukoye emma ate nakyatula nakimalayo ate nze kinyiiza mu ekyo gw'ogamba otya nti emma eyange ewooma nnyo olidde emma eyange ewooma nnyo ewooma ani yagikuliirako naga nti ewooma nnyo gwe atagiryangako ogamba otya nti ewooma nnyo nze emma eyange ewooma nnyo tutunda emma ez'amazzi tutunda emma ezituŋŋununa tutunda emma ezirimu ebinzaali bane tukoye emma ku TikTok ate ababikola oba baafiro baganda baabwe simanyi omwana ng'olina baganda bo ne basisita bo nekitaawo nojja ku TikTok n'oganga bw'otunda emma bane gavumenti y'emmenge tuyambe abatunda emma bali mu Luganda abakola delivery emma bali mu Luganda abagaba jalibu emma bali mu Luganda abamanyi emma bwewooma boogera Luganda ate kisiti emma bagitundireko mu nnimi endala
baleke kugitundira mu Luganda lukka. Bagitundireko mu Lunankole. N'Abanankole baagala emma. Ulidde. N'Abakiga baagala emma. Ulidde. N'Abatolo baagala emma. N'ekintu kino banne kinafuya ennono yaffe. Yes. Bane muveeyo mututaase. Muveeyo mututaase. Gavumenti ewera ebintu bwe bityo. Oba mwagala okutunda emma muzitundire ku masimu gammwe ne si ku TikTok. N'omwana abaana b'amasomero bonna bali ku TikTok. Balengera ebigambo. Balengera ebigambo ebyo. Kati omwana bw'akubuuza nti maama emma kyeki? Maama ngulirayo emma. Maama bw'oba okomawo ndeetera ku mma. Maama njagala nnyo emma mpulidde bagitunda ku TikTok. Bw'oba okomawo ndeetera ku emma. Ng'agamba maama we. Ne bwe bagambye taatawo gwe tolina mwana waka. Mulina. Bali bameka. Wabula va ku baana bange. Bali bameka. Baana bange baveeko. Mbaveeko. Tekuli kayogera ennyo. Tekuli. Kyabuti. Naye njagala naye bagikuntumireko. Njagala omwana wo taata bw'oba okumwondeetera ku emma. Babayisima byebyo. Ne bambi serious note. Tusaba obwakabaka bwa Buganda. Bane tusaba obwakabaka bwa Buganda. Tusaba obwakabaka bwa Buganda. Tusaba obwakabaka bwa Buganda. Ne gavumenti ekwata ku mpisa. Bakwata ethics and integrity. Bakwata abaana bano. Baba baagala okutunda emma bazitundire ku masimu. Ne bajje ekigambo emma ku intaneti. Leero ndabye abaana 35 abawala abato myaka 18 ku 2 tukola delivery emma. Tugaba jalibu emma. Emme yaffe ewooma nnyo. Emme yaffe erimu obugundi. Tubeera n'amasuba ku executive bba, semanya executive bba. Abantu abo bakwatibwe. Bagendeko eruzira. Ate ekinnuma emma yaabwe bagitundeko ne mu Luswayiri. Emma yaabwe bagitundeko ne mu Lunankole. N'Abanankole bonoonekeko. N'Abanankole basiriwaleko. Tumaliriza programu. Kumaliriza. Emma yaabwe bagitundeko ne mu nnimi endala. N'ennimi endala nazo zibawoomera. Ne tukoye Oluganda emma tulina ewoomo Kamala. Emma tulina eya layisi. Emma tulina delivery. Emma tulina etuŋŋununa. Ani yagamba nti ewooma nnyo gwe lyo tolyangako? Ye bana oba ewooma nnyo lwaki ogiguzaako amawanga amalala? N'Abanankole nabo be bawoomera. N'Abakyoli bawoomera. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Bane mutuyambe ne tukooye egundi. Abaana b'oku TikTok bakyusemu ku empisa zitereeremu. Empisa zitereere. Amasimu gajja. Gwe teeka ku ssimu yo. Bw'olina emme yagejja neewola. Bw'olina emme emiima. Bibeere mu ssimu yo. Bw'olina emme etuŋŋununa. Bw'olina emme ennene nnyo. Naye kati ffe abaana babeera n'amasimu bakola ki abalaba ebintu ebyo. Kibi nnyo bannange. Oluusi oli waka oli ku TikTok ate mwanyi abazaala. Ate obuntu bweyitiriza obeerawo n'abaana. Oscrollinga bw'oti ogenda okuwulira ekigambo oli akikubye n'owulira ng'ensonyi zikutta abaana bali awo. Banne mukole delivery mu mawanga amalala. Ate nze ekintamye buli avaayo Muganda. Gwe negamba nti buli ayogera Oluganda aba Muganda. Ulidde n'Abakyoli bazitundeko. Ulidde. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tubadde ku Georgina wano. Tubadde ku Georgina. Tulina swimming pool. Tulina gym. Tulina massage. Tulina restaurant. Tulina sauna. Tulina buli kimu kyonna ekikwata ku bulamu bw'omuntu. Oyagala kuwuga bannanga okuwuga kukola figa. Okuwuga kugoba obulwadde. Okuwuga ddagala. Abakulu ba mutwalo
batandika essaawa zonna bakoma ssaawa 4 ezekiro abato bakoma essaawa 12 tunewo ne batweyina tomanyi kuuga tojja buzina ogwa mu mazzi gaffe agamaayo ga Budumulasi omukyala wa yagwa ne Gomesi osooka n'ojja ne tukutweyininga tunewo ba trainers banne mujje ku Georgina gwe buli kyoyagala ekikwata ku bulamu bw'omuntu tukirina tulina massage tulina steam tulina buli kimu kyonna tuli ku lusozi waggulu olaba Kampala n'obabuuza kati mumbona oyinza okusinziza ku Georgina n'olaba ettoolo oyinza okusinziza ku Georgina n'olaba ebutambala oyinza okusinziza ku Georgina n'olaba ab'e Masaka oyagala kulengera bitundu birala jyawo ku Georgina ate tukomawo tulina ne cheap hardware oyagala byakuzimbisibwa oyagala wirubaro oyagala ki oyagala seminti oyagala musenyu oyagala bazimbi oyagala misumaali oyagala ki gwe buli kyoyagala oyagala kuzimba kikomera oyagala kuzimba kalina oyagala ki buli kyoyagala mu kuzimbisibwa tukina ku cheap hardware ekasubi ne Nansana tokaluubirizibwa mu bakadaama mu Abaganda bamwe ne babazimbira mama yingi ya pole jangu mu cheap hardware fotuwe sente zo tujja kuzimbira jangu mu cheap hardware fo bukimu tujja kikkolera kale tweyanziza nnyo eddagala ligoba omuntu ku mwenge n'essigala likyaliwo bannange ngwagala omuntu okuva ku mwenge oba sigala kuba ku 0703 656 95 0703 mbadde ne New Isima Lubega HBB tukwagaliza kaseera kalungi weraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba kulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majini emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.